gamba munna gambe munne bagambe bannaabwe bakimanye nti twazze kulema tugamba bugambe nti ulida mulida gocha ulida mulida gocha ulida mulida 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 gocha gocha ulida mulida gocha gocha fe ayimba ntukuba nebiva kuna dabayo chikena kwa bachiti kwasagala kwa wa yadeka gap abantu data wa struggle ite kusulu twagala gende just kitufu yakala mchimanye. Tell your friend to tell a friend. It's all about OS live. Kuigeno. Abasilamu mwenna. I salute you. Salamu alaikum bahaji bahajati. Ba imam mwenna. Mweba ni nyukwa saganye chintu. Jagalo baka kasati. Unoko lalo asali. Kona. Don't go up here. Don't go up here. It's all about me, myself, Kona, Mr. Rawadi. You know me, sir. You don't know it's all about it. Rough extend, raggedy, yes, sir. It's all about raggedy in the freestyle style. We are can begin them. Wait, smell what to the bad man style. Just the deck and I'm see never see lie. But she tell me a big lie. She was a lava boy living in Shanghai. Never have a holiday down in Hawaii. And she tell me shopping down in Dubai. She put on a skirt and then call her dad. She don't wanna see me much, she want expensive guy. And when she live, she never even say bye. My oh man, now me like me die. Me bad like a loop and I started to cry. That's how I make this get why a big man cry. See the thing say, what do you know? What do you know? This is all the doctor recommends. When you have sex in an endeavor evidence, there is nothing you lose. Dynamo, but this time be happy with my hope. But God too pushing up this show. Hello, listen to me good and I'm sing a hundred this and then I make them be brothers. Come on and turn on me, let me break it down slow, so everybody can understand my flow. Mama, what do you do? What do you do? You know the way we roll. It's all about Mr. Raga, the military decided place. Never went over my chamber. Mwana olunaku lubadde lwa kabi nnyo. Baganda bange mwenna, bamaama, bataata, abasiraamu, salaamu alaikum. Bapasta, abalokole, hallelujah. Abarasta, puja, bless no man can curse. Nsanyusa nnyo okubeera wano olwaleero. Kibadde kya kabi nnyo. Bambi nga njagala okwebaza bonna babadde wano, Sona Ben, Bazira, abayimbi bangi, ba Phantom, ba Zandaman, ba OS, White House Music, Bad. Kakati kinjagala obagamba, ndi musanyufu nnyo okubeera nga tubeera part of this, because abantu abasinga tebanategeera importance ya entertainment. Ku bantu abali eka abali ku TV n'abali ku Facebook live, njagala obagamba ekintu kiri kimu. Singa tabadde music gutuyimba, singa tezibadde show zetukola oba emizannyo ne video zetulaga, mwandibadde mwena muli balwadde ba COVID. Mwandibadde mwena muli balwadde, naye kiri ekintu kimu kye njagala ogamba bannayuganda si busungu. Njagala obagamba nti oyinza okuba nga oyagala Shiba, oba nga oyagala Michael Jackson, oba nga oyagala Chameleone, oba nga oyagala Bobby Wine, oba nga oyagala Ragadi. Manye ekintu kimu, waliwo abantu abakozesa obwongo bwabwe, creative mind, okulaba nti musanyuka gye muli. Tetufunamu nnyo, tufiirwa, twewaayo no bakameramaani ne batwala obudde bwabwe. Abalala muli mu kitanda mwebase, naye abalala balwana okulaba nti mubeera happy. Tulaba okulaba nti abantu basigala mu nju tebadduka mu nju.
ebintu biri bisatu byenjagadde Uganda emanye oba gavumenti oba si gavumenti naye abantu bonna bamanye nti ba musician ba Uganda oba ba entertain ba Uganda mbawe ekitiibwa bwovudde ku kya ssente ze mutuwa oba tukola show zino temutusasula we want to make you happy we want to make you stay at home toyinza kulaba TV nolaba CNN amawulire ga CNN gakyuka ne gaddako nga gegamu obikoowa balaga abantu bafudde e Uganda tonafiirwa yadde omuntu n'omu abafudde covid so covid tugezezaako mukwata mu ngeri ennungi n'ekino ekibeera ekyokuyiga aba TV edde nga mugenda otulaga ku TV saagala kubanga tubeeguya nnyo naye nga mwebale nnyo omulimu gwe mukola naye namwe mutandika okusasula ku ssente abayimbi babeere nga bafunamu nti abayimbi bakola ebintu bino babikola out of love TV zibeere nga zaakabi n'abayimbi babeere nga baakabi gwe ate omuntu tuli ku show ne mulaba abantu emitwalo ebiri nga giraba show ne just imagine emitwalo egyo ebiri nga omuyimbi bamuwayo nusu 10,000 kitegeeza nti omuyimbi ono tajja kuddamu kukaaba bwavu gavumenti kino njagala okigamba President Museveni njagala okigamba baminisita ba finance njagala okigamba baminisita ba planning njagala okigamba baminisita ba labor baminisita ba gender minisita wa ICT titubadde tusaba bakoleyo platform nga yabayimbi ba Uganda bokka nga omuntu bw'ayimba music we platform ezo oba TV kyegenda omulaga esasula omuyimbi oyo abayimbi bano bayimba ennyimba ezibasanyusa abayimbi bano bakoze ebintu ebibasanyusa naye abayimbi abasinga babadde mu kwewaana mu kifo ky'okwogera amazima njagala okwogera amazima bagamba gakaawa nenze njagala nnyo tukole ebintu ebigenda okusanyusa Uganda ng'ate naffe tuli basanyufu tulina ennyiike abayimbi mbalaba balwala mu malwaliro mwawulidde mwami omukulu omu wa Afrigo yamenyeka okugulu twandibadde tetukyanoonya batuyamba bwesi bwakola live ye enkya ku makya mu covid nga bamuwa miliyoni za 5 abantu abalabye we just imagine abantu mulabye so emitwalo 2 abantu emitwalo 2 nga musasula nusu 10 yandibadde ne biliyoni 2 but it is so painful okubeera nti yakola mwe ne munyumirwa ne musanyuka ne mugamba mumuleke nga bwali abayimbi baffe nga tebalina bapromota baffe nga tebalina bannamawulire bano abakwata kamera naafa nga kamera emukutudde ekibegabega alwana kulaba nti akola shot ennungi ate abalala balwana kulaba bya bwereere sagadde kusomera abantu yadde nga njagadde abantu banyumire bamanye kino era nkiza eri gavumenti emanye nti creative art ng'ovudde ku security ebadde kuuma abantu mu kafyu tulina Minister of Health eyeyamba okulaba nti bakwata ku muntu alwadde naye mwerabidde abantu bakunganya ssente za covid tebannayogera ku ssente za creative art abantu bano abayiye ebintu bino mulaba babikoze ne mutandika kujerega oba kuwaana yakoze live naye yabadde wetyo naye nga tayinza nakola live ekyokubiri ebyuma bino bipangisibwa ssente bambi twebaza president yatuwa amazzi ga kusasula nga biwedde naye ate yakasiwa abwereere gano gonna amasannyalaze ge gakola but if people want to the art to grow batandika okuyamba art batandika okuyiya kubanga ffe tulina where we come together as artists Uganda National Culture Forum wetugamba nti twagala gavumenti emanye omugaso gwa art size kubuulirira nzize kwogera mazima omugaso gwa art tewali TV era nga bulanzi mawulire bwotandika okwogera ebintu bya covid abantu beekyawa baagala babiwulireko katono nti abafudde be bano abalamu be bano abalwadde be bano olumala ngaokubawo endongozi suna bendi nga ajja nga lwagadde ajja kakati bwotandika okulanga obulanzi abantu TV bagivaako so let us know the importance of art kino nkyogera nga bwe ndiba nvudde mu nsi kale abaana bange balifunamu kubanga abantu betutunulira olwaniro bo baagala tukole ebirungi bo baagala basanyuke naye nga ate tewali kireete tene muntu ajja kugamba nti abazungu kyobola nti bo batusinga bo bategeera omugaso gwa abayiiya era sho yandibadde egenda okubeera ku TV yo ng'oweerezayo ka onyiga *185 ng'onyiga booti ng'ogamba omuyimbi wange muwaddeyo omutwalo kubanga amaka ago agakuumye mu nyumba ng'eri happy ate nga ye tali happy naye nga ye right now tukola ebintu bino
sinti kusurvivinga ne tukola ebintu bino abantu babeere nga bafaani baffe banyumirwa kyekisooka ekyokubiri abantu babeere nga balina entertainment ekyuseeko tojja kulaba music we bakuba wa buli lunaku nga bakuba bijjajja n'amixinga obimanyi naye oyagala olabeko ku Ssuuna bw'ayimba olabeko ku Ragadi bw'akuba omuziki olabeko ku Lwako bw'akyanga kakati when we do all this bye bituyamba okukulaakulana naye Uganda tejja kukulaakulana nga tugenze mu direction ya tulinzeeko katugenda kubeera wano emyaka ng'ebiri ono covid si wakaakati nga tewali sho zibeerawo naye sho tuzikole ku live naye ate nammwe abalaba sho mutandika okusasula bwe musasula naffe tujja kwongeramu ebirungo ebinonoggo ekintu kibeere nga kyakabi wandibadde kati olaba obwana wano bwekyanga olaba bwerokopita buyitawo naye kakati byonna byonna tusobola biteekamu olw'ensonga twagala tukole ku budget egenda obbayamba twagala tukole ku budget ate kinyume olaba emizindalo gigi n'ebyuma by'amaanyi nga bwandibadde mu kiraba bandibadde mu lapaloni akati tuno tuli wano ekintu kabiye okanyweraka akamere okalirako akasoda okanyweraka ne kacaayi obudde ne bukyanga ne tukukyakaza naye nga gutonna input gy'otaddemu sizze kusoma zize kubuusa nti abakulembeze abali eyo babagamba nti bakola ku covid-19 eno idea njagala gibawa bwe muyamba ba artist ba Uganda bonna abantu munagamba basigale mu nju yadde emyaka ebiri bajja kusigalamu nga balina kye balaba ne bwe munagamba nti mugenda obbawo akawunga bw'omala okukalya n'ebijanjalo n'obira n'okkuta olina kyoyagala bwongo bwo bugendemu message ya covid yandiyiseewo bulungi ng'abayimbi bano bayimba ebikwatagana ne covid naye katujja kutandika n'okuyimba ebyonoona kubanga tetufuna kituufu kye twagala kufuna njagala nno abakulembera sekita zenjogeddeko nga akulembera leba akulembera UCC akulembera bannaabo bano ab'amawulire bakimanye nti tosobola kulanga mawulire ku rediyo nga tewali music bw'omala ogalanga era okubayo eŋŋoma ene waliwo eyagikuba batafunye bajja tandika batwala mu kkooti ffe twagala tukola ekintu ng'abantu babeera ku Facebook ne Facebook yatuuse ekiseera negamba abantu balaba nnyo Facebook ku bwereetu bagenda kusasuza Facebook wetandika okusasuza nga nze ayimba tebannansasula kitegeeza waliwo problem kati problem eyo tusobola ogyeyambako ne tukuza industry yaffe naffe abantu babeere nga babeera ne ku Facebook ne mugamba bugambi enkya twagala kulaba ku muyimbi bw'ati naffe ne tumutegeka najja kubanga tugenda kati okuva olwaleero bigenda kubeera nga bya Facebook live bigenda kubeera nga bya TV ku recording oli somewhere kubanga sisuubira nti banagula ebiduula nga sho tebajja kugulawo bbaala kati baba tebannazigula abantu tebanywa omwenge negwe oyinza okunywa akenge nga tewali kigunda kayinza okuwoma okimanyi nti abantu bagamba nti omwenge gwoma naye nga omwenge bitufu gukaawa kati naye kagenesi kakkirirawe kati ngaekigoma kikola kikuba obeera awaka n'ogamba kale oba batugalidde kabatugalire olwagadde alinayo kasho kajja atukube gaga bene agenda koona mutukoone suuna bene agenda koona mutukoone OS agenda koona naye kati tetujja kubeera nga tukola bukozi nga tulinga generator eweereza amasanyalaze ate ngeri mu nzikiza twagala abantu baagale atuwa Uganda twagala abantu bamanye nti abayimbi be Uganda bagezezzaako ekisoboka emyaka gyonna babbiddwa abayimbi be Uganda bayimbanga actually music wa Uganda katumiyite Red Cross omuntu ajja n'ayimba n'azina amazina n'atuuyana so negwako n'alinya kaboda akati ebyo ebisinga okuluma n'olaba omusajja wa NBS bambi alikodinga vidiyo amenyeka ne kamera n'alikodinga n'amala okulikodinga n'amanya n'ayita Uber mufujja okutula mu benzi ye mutwala addeyo ku station atwale waka so njagala entertainment industry oba gye tuyita creative industry abantu bagiwa obuyambi njagala gavumenti emanye yadde nga tugaba eddagala n'oliwa abantu nomala nobawa akawunga n'ebijanjaalo kati bawe ne ku ndongo kati ugambe nti abayimbi buli weekend abantu temuva waka musigala waka katubawe abayimbi basatu buli weekend tujja kumalako omwaka nga abayimbi bakola nga n'abantu basigadde waka tujja kumalako omwaka nga bakamera bakola nga ne TV muziraba tujja kumalako omwaka nga badijje bakola kakadde ntunonye sekita ezitafunye buyambi olwo sekita ez'abantu bebatanalowoozaako abantu abakola mu mabaala nga babba maani
tebanalowooza ku bawaiter abantu abali affected ne banajjawo lockdown abantu abali affected by this industry ya entertainment singa eva mu nsi abantu bangi abafiirwa njagala njogera amazima gemmanyi kuba mbadde mu research abantu olwaleero mu ddwaliro badokita banatera okuddukayo tebakyali alwala musujja tebakyali alwala lubuto nga lumuluma olw'ensonga kiki entertainment industry bwegalawo abantu tebalya bikomando ku kkubo abantu tebanywa overdose abantu tebanywa kiso tebalwala n'eddwaliro libeera affected singa music tabaawo abantu bayinza kusigala mu nju 100% era osanga baddusedduseemukko kafyu ne bakwatirayo so if we want all these things to work bwetugata security minister of health ne sound omuziki abantu bazine banywe banyumirwe obulamu bugende mu maaso sijja kwogera bingi mwana zibadde njagala anti kusala salamu kubanga programu zino ziba za buseere ennaku zino live nyingi abayimbi bazze bakola live ate babazigeraganya olowooza kale baleeta buvunaanyizibwa kugeraganya nti live yagundi esinze yasuuna be yasuuna esinze yagundi omuntu yenna ayagala okugerageranya byataakoza batamanyi kituufu toyinza kutandika gaba kikopo ku byotatandise akati bw'otandika okugerageranya atuwa suuna be n'omulangira suuna ne ragadi n'ogerageranya ne Bobi Wine oba Chameleone oba Shiba oba otandise okukola ensobi buli muntu alina bamwagala bali different buli muntu alina byayimba biri different buli muntu alina kyakola kiri different ate buli muntu akola ebintu ku budde obuli different so njagala abantu bawe respect abantu abakola ebintu bino nti gwe ne bwoba toyagala ne bwoba oyagala olulaba nti OS ataddeyo akantu oyagala okalabe naye abantu abasinga okwonona art bebaagala okugerageranya eyo ono yabadde bweti manya eno nebeera bweti bebatta art ategeeza ki bw'oba owulira music waliwo gwe bayita kadongo kamu naye music waliwo abamwagala waliwo gwe bayita raga waliwo abamwagala waliwo abayimba siro waliwo abamwagala waliwo abayimba regi so bw'obanga olina abayimbi abayimba ebintu byonna just imagine okoze show noteekako Kabuye Sembogga nokola show noteekako Maddox Sematimba nokola show noteekako Shiba nokola show noteekako Fik Fameka kiba kitegeeza okutta abantu bonna so toyinza kutandika kugerageranya Fik Fameka na General Zamba bayimba birala bakola birala n'ababaagala balala so if we put these things together bino ebya minzaani temuddamu biteeka mu music munyumire obunyumirwa ndongo wegamba bugambi nti oli yankubidde obuyimba bwange omuyisiraamu yenna ayise mu kisibo kino salaamu aleikum allah wakitiibwa ekisibo kino kibadde kyagezesa imagine okusiba nga n'akawunga tewakafunye imagine okusiba nga ekigenda futali taliiwo kiba kitegeeza nti osazeewo obulamu bwo obuwe eri Katonda mu budde bw'okugezesebwa kubanga Allah alabika yenyiga obudde buno n'agamba nti kambaleetere enzige mbaleetere covid mbaleetere obwavu n'enjala bw'obigatta ekisibo kiba tekiriiwo buli asibye n'amalako Allah amuwe kyayagala abalinayo okusasula sitati nga bw'omanyi bwe kibeera bajja kusasula naye bakimanye nabo nti bakoze ekyetaagisa nti tekibadde kyangu bubadde budde buzibu kibadde kiseera kyagezesa okubeera ng'osiiba ng'ate ekyokulya enkeera tokimanyi yes